Mbolwe Ebola asaasaanye olwo mbu batandika okukwata ba contactors babayita batya oyo maama Kirega alina butaamuze obwo ate kwogera oluzungu lw'abasawo. Now we are going to trace the contacts because what's money what's on kwogera mpola mpola naye katemu ako ka Ibilisi akakazi. Bannanga abantu beerira muli bantu balungi naye mwazaala akaano bamwakayonsa biki oba kayonka goonya akakazi kalina omutima kajeni Ruth Achenge. Olaba kalokole naye nga ne Katonda yali mukakyusa omutima tekaba kuba kalokole singa abeerira mwenna mwaggwaawo oba kayonka goonya oba kayonka dinoso kalabika kayonka ku mataga dinoso akakakazi katemu. Bweba dinoso si ye kazaala dinoso ye taata waako bekaba tekayonka mataga dinoso nga ye maama taata atekwa kuba dinoso nga yakwata omuntu n'azaala akakakazi kalina omutima oba kayonka nswaswa simanyi. Bannayijani Ruth Achenge tuli kujjukira tugenda kugezaako okwerabira abantu bonna batukoze ebibi mu gavumenti ya Museveni naye wallahi Ruth Achenge tugenda kujjukira. I can assure you n'olunaku lwo tujja duteekawo mu Uganda yonna. Mukazi gw'otirimbudde abantu tubadde ne baminisita abatemu naye ggwe omwana weerira abeerira mukulike bebi. Madamu Ibilisi Sister Ibilisi oli mukazi tugenda kukujjukira era olunaku lwo bwe tunaamala odutongoza ku kalenda lujja kubeera mu kala ya yero olwo tukaaba okuva ku makya paka saa 6 ez'ekiro kuva ku 6 paka ku 6 tukujjukire nti erira bazaala omwana wa dinoso. Naye era kale kasita naawe oyongera okunaanuuka obulago buli ku makya Palamenti mwenna ababaka waliwo ekintu kye bagenda okukola kino gundi kye bateesezza kubanga kye babadde bateesezza Honorable Ssenyonyi twakikubye kati bagenda kusamoninga bagundi bagenda kusamoninga ababaka naye nga bagenda ye Ssenyonyi bateesa bamuwaayira buwaayizi okusinziira ku bye boogera. Bagenda kusamoninga abantu ab'enjawulo nga mulimu ne baminisita ba NRM bagenda kubafuula bize naye ng'okusinga banoonya ate abo abaagaana okulya ssente za mongo mu be baagala ennyo baagala Ssenyonyi bamwagala bagenda mufuula bize nga kye baagala kiki baagala mbunno bwabaawo okulonda ebyabaloopu basooke bagira bamuteekako akyanoonyerezebwako tebamuwa ekifo kyonna nga bakyamunoonyerezaako. Bagenda musomoninga CID ng'emubuulirizaako IGG office ng'emwetaaga simanyi auditors general auditor nga naye amwetaaga bamubuuze eno neno bamuyita nga kye baagala abeere mu buguli obw'enjawulo at least bagezeeko okukimufaananya nti y'omu ku baali enguzi kye baagala okutanishinga imeji ya Ssenyonyi mbw abalemeredde yeefudde ekirala asigadde nga Ssenyonyi is the only fish in the pond. Kansirike kakati waliwo operation endala yino waliwo operation oba mission bagituumye operation oba mission Leopard Hot mu kodi ly'erinnya lye bagiyise eno ya prison yegenda ku prison Leopards Hot
Leopards hot mujjuka bwe nabagamba nti aba M23 bagenda twala ba M23 bocha amakomera. Leopards hot muliro nga baagala bocha amakomera bagenda kwocha prison nga batagetinga ebintu ebi batagetinga abasibe ba Nuupu bajire mu komera batagetinga abakulu ba prison be baagala okwetikula bayine ne banno mwenna ba commissioners ba makomera abakulu mu makomera waliwo amakomera ge bagenda okwocha nga kye baagala kubajja mu saturation olw'ebyo bye mumanyi bye mukoze ku basibe aba political prisoners mu ggwanga Uganda kati baagala bocha amakomera babakwate naye nga n'abasibe babasse eno operation mu kodi zaabwe bagiyise operation Leopards hot Leopards fire bagiyise ani eyo nayo nvuddeyo ndi mu bwangu sagala kusumagirira ku seti wano. Waliwo ba minisita 5 abali mu target obambireke bino ebintu bannange kubena kuzino nga tubadde tufunye ku ssanyu. Waliwo ba minisita 5 naye mu wiiki eno oba wiiki ejja tusobola okufunayo emirambo ng'egi. Okusinziira ku mpapula zaabwe n'amakubo agagenda ewa minisita awaka gali already covered, target over, target clear, buli kimu kiri over. Obukubo obugatta oba obuva ewaabwe okugwa ku main roads nabwo buli covered. Bagenda kufiira awantu nga tewali na video yonna nga bwe mwalabye Kalangwa. Tumulaba bimaze na kuyita ente motoka ya Kalangwa ebirabe nanga tewali kyalabiddwako n'eki ne wano bwe bagamba bagenda kuba babateze accident, babateze okufa okutaliiko bujulizi, okutaliiko kamera, okutaliiko ggulire lyonna, buli omu ajja ayogera ebibye. Omusajja omuntu yalipootinze Kalangwa n'agamba mbadde neebase nempulira bwe ekintu ekikuba nenzija ngenzo tuka ng'emmotoka yagudde edderi kubanga ndudde waawe okwambala ngenzo tuka naye kirabika wabaddewo wa boda asala kati n'alyoka ono n'alyoka agikwata nga ayagala agiteeke wali kati abadde agiteeka wali negaana nejjedda wano bane nga abinyumye kyokka agamba atuuse biwedde kati oba ebyo byeddayogera yabadde abijjawa. Omusajja yakutte emmotoka nga ayagala kati agiwummuze wali emmotoka negaana n'agenda kati wa boda n'asala kyokka ate nga yatuuse biwedde. Naye bannaye Spire Central nga atutereddeyo kakatuuni nga babodaboda boogera manye ebibozi bibeera ku boda. Owa bodaboda abadde atwala kasoma n'amugamba naye okimanyi ezo emmotoka Range Royce zirimu gundi Range Royce zirimu ebisiraani. Ssekabaka Muteesa olwagigula n'awaŋŋanguka ate era yali ya bbulubbulu bwetyo si yeeyo n'awaŋŋangukeza emmotoka zina ebisiraani nze sijjagala nsobola n'ogigula naye saagala sigula mmotoka ezo nze zantama. Kati omukazi yagenze gireta kakati olaba ebyamutuuseeko banaye ababodaboda balina agaboozi oba bagajjawa ate yaguze ya bbulu ate ejjukira nga yava mu FDC era obalaba eyo emmotoka nze eyo emmotoka sigigula ezo emmotoka nzine nebale omwana Spire oba ani ali musonyiwa ababoda batema omugambo naye baba n'amawulire nno. Waliwo baminisita 5 muwedde naye waliwo
olunaku lwa Friday baluteeseteeseeko emirambo. Olunaku lwa Friday lwa wiiki eno luliko omulambo, era emirambo gino n'obukubo obugenda ewaabwe bagamba buli covered. Sinzirina budde kubisoma. So mwegendereze obubenje, mwegendereze meeting egenda okubeera mu State House. Bagenda batirimbula mmwe bisajja mmwe ne bikazi mmwe. Leba nenjaga Museveni antirimbulire Kamaama Kireega kuba naye ako taso akatirimbula kubanga kakyamutirimbulira abantu. Akakagala kamutirimbulire. Nenjaga lunaku lumwaka w'obutwa bannaye akakazaako kalabika ne bwe kali obutwa tekafa. Bannaye ndabye abakazi abalina emitima emibi ku nsi ya Katonda wano. Naye omukazi Jane Ruth Achenge Ibilisi. So mwewale nnyo obutwa. Waliwo wano omuwala gwe njagala obbalaga nsooke mubaweeko bwino. Omuwala ono mwamulabyeko. Abali musanyukira okufa kwa Kalangwa. Mwokwa mwe kugenda kubeera kutya. Mwenna muli mu kugaalagamwa n'otunuulira atadde akafuba kamulinganga akabizza akakolokoti. N'essuuka y'ennusu olukumi emulema okwegulira. Ali mu kuwawala nga ttooyi mpya agaalemwa nga kondomu ekozeseeko. Mbukalanga afone ngengere azibye kinnya kya mubazibye kiki mwasamirira mulinga obugego obukalu mugaale mwanga bye mugaala mubimanyi mwa musanyukira okufa kwa munne mu kumwe n'abaani abagenda ogenda mugu abaani agenda okugula atabutagenda nga ye tagenda kufa mulyoke muwanga mugenda kufuna omulambo bwammwe bule babuteeka muli mu kwasamirira nfunda yenno n'omulambo gwe gulinayo gulaga naye ate ejjammwe waliwo gwe yayise mu musondere ku kufa kwe mugaalagamwa n'otunuulira abakawanda bataddagamwa bagenda n'otunuulira oli ow'obulemuvu mulinga ow'ensusuti oli akafuba akatadde mu bbanga. N'oyo omwana muwulire ebigambo by'omwana oyo nziramu abo abasanyusa olw'enfaayo omukulu ekirungi afudde tabadde wakusondera wakuziika lwakuna abantu bali wano balya banywa naye ekirala nti kituufu afudde era musanyuse naye ebintu bino byonna bye mulaba byonna tubitunda mu abaseka mujje mubigule mujje mubigule ettaka eka ziri 4,000 ebintu by'omugenzi tubitunda tuguze abo basanyuse ng'afudde eka ziri 4,000 buli eka ya bukadde 4 banaye naddala abantu eka ze 4,000. Oyo omuwala ayogedde, oyo omuwala y'omu ku muggalanda w'Abakalangwa mwannyina ddala. Amannya ge bamuyita Nina. Bamuyita Nina. Oyo nno omuwala bino bye bimukwatako. Ab'e Bugerere munanjulira Kayunga Bugerere n'abantu b'omu bitundu by'Ekyankwanzi mujja kunjulira. Kakati bino bye bikwata kwoyo omuwala. Wulira. Omuwala oyo omuwala oyo amannya ge ayitibwa Nina. Muggalanda wa Kalangwa. Omuwala oyo yakwatibwa Kalangwa namupositioninga mu kkanisa
ng'omulokole era ng'omuweereza. Olw'okuba balina ssente, bakozesanga nnyo ssente okusika abantu. Omulimu gw'ono omwana nga muweereza mu kkanisa oba mu makanisa, nga bategeka emisomo, semina, kuruseedi n'ebirala. Omulimu gw'ono omuwala ne gubeera gwa kutirimbula abantu ku byalo, okuyita mu byokulya n'ebyokunywa. Nga basooka famire ne batirimbula omuntu gwe balabamu ngo omuzeeyi alina omwana alabika nga alina amagezi anaakiraiminga ebintu bya kitaawe oba ebya jjajjaawe, nga gwe basooka okutirimbula. Naye ng'ono omuwala ali active nnyo mu kkanisa, era ng'amakanisa babeera ne kuruseedi, babeera ne biki, ng'ebyokulya n'ebyokunywa biba bya bwereere. Kyova olira olinga agamba balina acres 4,000 zonna za Kalangwa. Kalangwa acres 4,000 yazijjawa, ne bwe ziba 4 yazijjawa, ne bwe kiba 10 yakijjawa, yakifuna atya? Ono omwana n'atirimbula abantu, okubamalawo. Kati ne batandika omwekengera mu bitundu by'Ebugerere eyo, omwana oyo ng'atirimbudde abantu kyalo ku kyalo, nju ku nju. N'amuddusa n'amutwala e Nakasongola, yeewali kitaabwe, n'amukweka e Nakasongola mu kitundu kye bayita Kakooge, n'amuteeka ku kisenyi eyo wansi, era ne bamuzimbirayo ennyumba ennene n'abeera eyo. Kakooge, abantu b'e Kakooge, oyo omwana temumumanyi, oyo omwana temumumanyi. Bwe muba temumumanyi mugenda mumumanya. Bw'atuuka eyo n'afumbirwa omuvubuka. Waliwo omuvubuka eyamuwasa bamuyita Kalisiti, akola ku kyuma ekyakasooli.